Yes, mukasi akatugera kuba tulekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro ate nga nagamba isola bayo boy VJ Junior the incredible Ava Chalimaneva ikwadi ate nga nabagamba Shafik for Service Center akutuusako spare w'amasimu namwe abakanika amasimu yabaletedde gadgets ziri eza technology ow'ekika ekyawagulu kamala ate nga nabagamba Montaro College mukasi kuno Giant Game Masomero nga bagamba Riders Films bakutuusako sema gye tulekedde New Money Ferala nayo begasiwa mwaka wungezi k'olwaliro mukasi akano mukutandika tulina gye twatandikira ninga ekyaliwo waliwo otawo olwaliro genda maaso buli kyakola n'akwate kubona yeesika aba agenda okakano oluggi lw'eggadde kasema ke tulekedde bakayisere tugenda kuba tukinyonyoka ono yagamba nti tekigenda kola wegwe tutandise naye agenda maaso n'okuba nga ayogera ne pata naawe ku ssimu yamugamba omanyi lwaki tekigenda kola lwansonga bino byogero yagala kutereeza ki ekiganye masekati gaffe yamugamba ki kyolowooza kye tulimu kyonna kye kiri sigenda kugamba nti tuli masekati ga relationship nga ddala mutuufu nze nteekamu amaanyi ekyewunyisa wiikendi okubidde amasimu emirundi ng'esatu mirundi emeka gye nkugambye kono of course era oŋŋambye nti obeera okola lwaki tonsindikira ka message at least n'ontegeeza nti naawe ondowoozaako kwegamba kino kiringa ekiraga nti oba osanga si kyaliyo gy'oli naye ate nakulabulamu ntandikwa yabona nagamba tekigenda kubeera kyangufu okubeera mu long distance relationship ekitegeeza nno nali ndowooza nti oba osanga kikyamu tujja sobola okubeera okewatali physical contact ekitegeeza ebyokunkwatako bye bikuluma nedda sikukwatako kyokka wabula buli kimu kyonna gulinga atakitegeera yamugamba nkitegeera olw'okubanga tonaba kunneggalamu kikutta yamugamba saagala totandike kulowooza ebyo kandi kuno nyamba lisingezeeko okulaba ebisa by'omu maaso mu relationship gye tulina masekati gange naawe kubanga ekisookera ddala oba tosobola kuntegeeza siraba nsonga lwaki tuyomba lwaki grace ekituyombya olw'ensonga ngezaako nga bwe nsobola mbe nga saawukana naawe olw'ensonga nkuyagala kale nze kulaba ngezaako nga bwe nsobola naye okimanyi nti mu nkomekerero y'olunaku bwe mba sikulabyeko bwe tuba nga tetwogerezeganya then kati ensonga ebeera yaki okubeera nga tuli mu mukwano anti of course era mukwano gwe gutukuuma mukwano nga sikuwuliza sikulabako sikwatako ekyebuzibu onjagala kubanga singa obadde onjagala lisi wandibadde otekamu effort gye nteekamu kono of course nkuyagala omanyi bwe buzibu nze bwe ndaba ekituufu kiri tewakyaliwo omukwano masekati gaffe ekyo naawe njagala okikkirize sikitegeera sikyasobola kubeera mu kino kubanga relationship siraba wagyeraga okitegeera Chris yamugamba either okwateko bonojja enkya oba siki ekiri masekati gange naawe kye sikyasobola kudefine nga kiggwawo yamugamba ekyo sikyabwenkanya naawe sooka ompeemu akadde weeraba Grace sigenda kwekooya funa obulamu obusufu kino tukiyite tuleme kikaka leka kikaka nange neme kikaka go ge mazima ono yagamba tufudde n'asooka ateeka wansi essimu n'asigala ng'abirowoozaamu ekituufu kiri nti waliwo akaseera wooberera mu relationship ne patanaawo ng'olaba gwateekamu effort ey'amaanyi okamala okakasa nti omaintaininga relationship naye nga ate gw'ogiteramu effort alabika nga ye ate atabiriiko ekintu ekyo ebiseera ebisinga kiruma kati baabazungu tebeekooyamu ekyo at least akwatulira n'akutegeeza n'akugamba oba olaba nga relationship yaffe tekyali mu future siraba nsonga lwaki twesiba ku nsonga zino tuzite buli omu afune byakola lwakuba ne waffe bw'otandika bw'otyo mbw ate kirabika wafunye abakazi abo oba siki wafunye abasajja naye waliwo weesukira nga relationship ddala mbutuufu mulaba mupushinge nga yo tekyalina gyeraga nga mukakankake okubaawo waliwo ebeeraawo nga eri stel tekyagenda mu maaso tekyadda mabega naye nga just eri bubeezaawo ne mutuka nga mwe kennyini mwebowa mu ngeri emu oba endala gakaino nakyala kye yakola yasooka n'akebera ku ssimu nagwe yali ayagala okukubira ayitibwa Eddie nga baa Lucas wamu ne VJ Junior Splashes nga bulijjo Black Rider nanyini sema asookedde ddala
nabagamba ku mutimbagano gwa muno waaki mpozi ng'ogasseko ne Ronnie's Entertainment so distributor fashikanibwa ku Easy Plaza ku Entebbe Road awo era yabutuusa kuba agency baffe ab'enjawulo kuba mu bitundu ebyetoolodde eggwanga Uganda. Nakye yakwate kubonaka mu gaali yajja najja ng'asembera mpolampola nga bagamba Ruth Chan yakwasaganya enguluko gye tunaawulira mu Sema gye twerekedde Black Rider yakagatagata. Lengera nga bagamba Samuel Pierce yali director of photography, Lucas A. Ferrara bamu ku abo bateekeramu ddala ensimbi, Manuel Adam ng'ogasseko ne Ami nabo tebaabula ku muko, Louis James Black Rider ne bakafulumya mu butongole nga bagamba Black Rider yawandiika olugero lwa Sema gye tulekedde ate yali director w'okooteko. Kakino mu kaseera kano nga tuvuddeyo nakyala yaka mu gaali najja ng'asembera kataako ono abadde akajjuza owaayi nono yamwekanga gwe nnyabo wange yamugamba olowooza okola ki konoosonyiwa okimanyi nti obadde onkonye konoosonyiwa simanyi obadde ku ssimu kituufu mbadde distracted nsonyiwa maaso gakumire ku luguudo gwe musiru gwe naawe jakomekerera okwonya abantu babwerere getting serious. Mukazi watu nasese endabirwamu n'ebirowoozo nkuyanja yakwate kuba jawulugumya akafwanga lweko gwakubira mami ngenda kusaba ekiwasibuka kwata essimu nkwegayiridde kwata essimu nagwe yali akubira essimu naye kyabikola essimu n'alimu ogikwata kimanya talina kyakola okujjako simbula obusimbuzi yatandika eggaali era bw'atyo n'avuga najja ng'asembera paka ebbali gwe tutandise ng'ali ku ssimu n'omwagalwa we era bwe batyo bafunyemu obutakkaanya naye nga kirabika oli yalabika abikooye. Waliwo abantu ababeera mu relationship kwegamba nga banyumirwa idea y'okubeera mu relationship ninga tali willing kuteekamu effort kulaba nga relationship eyo ebeera productive. Biseera ebisinga kiruma ate kinyiga nnyo naddala ku oyo bambi abaafuba abaakola buli kimu kyonna ekyetaagisa kitwandiise okuteekamu amaanyi okulaba nga relationship eyo alisi eraga nti eri productive n'ekirala ng'eyinza okuba erina future. Nakyo yakwate kubona jerudda ebiseera ebisinga ate ababeera bwe batyo baba takiwabudde oyinza okwekanga nga ate waliwo ekintu ekirala kiba kyamuyingira mu bwongo ekyamuleetera okubanga abeera diverted n'alaba nti yes relationship eno weeri ayinza okuba tagirinaako buzibu naye nga atawulira takyayagala kuteekamu so much effort ng'awulira kati ayagala kuba walala wadde naye nga tannaba kakasa nga tannaba kubeera tannaba kusalawo akyali undecided. Yajja bino byonna mbibagamba olw'ensonga njagala mwekanye kaseema kano mukalabe musobole okategeera n'okanyonyoka. Yajja n'akwata ekkubo n'ajja paka erudda waliwo amaka ge yatuukamu era bwe yatuuka ebbali ekyamwewunsa agenda okukwata bw'ati ku mulyango nga weggula kati ebbali waaliwo mawube David yegwe nti yenzi ogamba ki Grace? I saw Ed and Liv walk the dog. Yali abuuza oba gye bali n'amugamba nedda n'alabye Ed ng'ogasseko ne Liv nga bafulumye n'embwa bagenze kutambuza mbwa. It's bad. Wabula n'amugamba naye bibi. Wangi? What's bad, David? Biki by'ogamba ebibi David? Jasi nyagadde kutegeeza nti bibi. Era bw'atyo mawube n'akwata ekkubo n'agenda. Yasalawo yeeyongere naye ng'amutegeezezaako. N'amugamba nti gwe ky'omanya si birungi bibi. Ono yakwata ekkubo n'aggulawo n'ayingira munda. Bwe yajja munda abawano babaddaze okusisikana abamanyi tandika okoola halo n'asembera mpola mpola maka gano agamanyi
Oli amugambye nze nasembeyo balaba nga bagenze kutambuza mbwa. Mawube bw'amugambye nti bye nasembeyo kutegeera nga bagenze kutambuza mbwa. Ono yajja paka munda. Hello? Najja ng'akoola hello. Ed? Eddie. Abali wanasooka awulira abatiguka waggulu eyo. Wulidde abatigukira waggulu eyo. Nasigala ng'asembera mpola mpola. Yajja. Jasembera asotya. Mugambye tewali aliwo naye. Bina engeri gye bimukanjeemu. Anyone in? Aboozi oba aliwo ali munda munnange. Ziba tezeewose agenda awulira akamaguja. Polly, little cutie. Kayitibwa ka Poli egwe. Maguja akakwate kuboneka jja waali. Gwe Poli sole ki? Nasigala ng'asembera mpola mpola yajja. Hello? Abaayi alo. Is that you? Waliwo yamuyita gule simanyi yegwe. Atofaayo kanzije wansi eyo. Oli amugambye nti oba yegwe Grace kanzije tofaayo. Kere agenda okuza amaaso yasiikana wali agenda mu maaso n'okugolola. N'amuyita owaayi. Obwedda n'ayita ng'ono asirise tanyega. Genda okuza amaaso yamuyita n'agaana okumwanukula. Kyava amwesonyiwa. Surprise! Genda okuza amaaso. It's been such a long time. Anti munaye Grace akasi akabadde kavudutula kisembayo siikana. Nose yaawe. Wait, it's Ed's birthday, right? Anti leero mazaalibwa ga Eddie. Yeah, it is. Kansubire sitomeddeko nedda totomedde. Oh, Barbara, you... Kyava asooka amuyita Babula. Teweetaaga zigolola ezo. Naye ate mbadde n'atera okumala. Nkugambye zireke. Tozigolola zeesonyiwe. I'm off then. Ndowooza kaline bwe ŋŋenda. Yeah. See ya. Kale ndowooza ka wiikendi akalungi. N'ayitamu n'agenda. Grace, Grace ogamba otya? what are you doing here? Yambuuza ate okola ki wano? Obviously. Of course tugenda kujaguza amazaalibwa ago. Celebrate my birthdays. Shut up. Okimanyi seetaaga kujaguza amazaalibwa gange. Ono yamugamba genda kuba yamukisa okwekwasa tufune ne ku byokunywa. Why? Labika alina gy'ava tebitambudde bulungi. Kakino mu kaseera kano obudde nga bwetoolodde. So how did you know I was going to be here? Kasooka muli wategedde otya nti ngenda kubeera eno? Too practical. Ate olowooza wandibadde ludda wakuba kati ekisooka muli bafumbo. You're here, we might as well have a party. Okusinziira nti oze tusobola oteekateeka kapati. Well, you better watch it. Nga bwe twateranga obikola mu biseera ebikadde. When she's had a few, Anti wandibadde weegendereza ono bw'anywamu omanye we'll ekituukawo. see about that. Ajja asobola okwetereeza ye bw'agambako ono si kiwa. Hey, what's up with David? Bane musooke mu mbuli ye oli mawube ki ekyamutuukako. Weird to me earlier. Alina ekigambo kyaŋŋambye ekinkanze. You know he's a witch. Okimanyi mawube ate kati oba omusuubiramu He ki? was eating flowers and he just kept chewing them. Yagamba luli namusikana Sseba ali mu kulya bimuli bwe namutulira n'asigala ng'abirya. I think he's got a great life. I mean, Bituuse nze ndowooza alina obulamu obusufu. his benefits from the government and he lives. Taakola afuna benefits okuva mu gavumenti kwegamba Oh, we live talina kyabeerawo kimukooya. Olinga agamba nti okubeera mu relationship kikooya. You're not doing too bad yourself, Ed. Naye naawe Eddie toli bubi sooka olengera ekifo kino kyakabi. Girlfriend. Who used Olina girlfriend omusufu Kamala wamunzibako yali kyali wange. Hey, Anti tusobola okuwaako amaguja agenda nakola byotya. to make your life even worse, Ed. Kwegamba osobola okwonoona obulamu kamboonone bwe nti. N'akwateko bwe n'ajjayo You shouldn't have. alina kye yaleeseko ono tewandibireese. Come on, no. Ize wandisose n'obikula n'olaba ki kyaliise bifunga tonaba bigoba. Eri yakwate kuba gy'asobola okwekkaanya ekirabo ono kyaliise kyali waabwe. Kwata biri n'abijjamu. N'asikayo engeri y'akabokisi. Ngenda basaamukawo obudde tusobole okugeza kubanga tukanyonyoka. Wow. Genda okebera mu kabokisi agamba kimu waawe. You know you're getting old when you start getting cigars for your birthday. We bituuse kakyebe kantandise okaddiwa bwe baba batandise kuneetera sigareeti ku mazaalibwa gange.
naye alabika wa bbeeyi. The exact same brand that was used during Bill Clinton's presidency. Anti yagamba nkuleetedde bulandi ezaateranga okukozesebwa Bill Clinton mbisabye ng'akyali mukulembeze. Leka naawe. Kyo kyakuleetedde aki kyanjawulo. Yamugamba kimu webale. Happy birthday. Mazaalibwa amasufu munnange. Okay. Kakati. Tonight? Ogenda sigala kyokyo olwaliro. Anti sani yagadde munayo bateganya. Family, remember? Oh. Tugenda genda sika nawo family gye tugenda osikane ojjukira. Last week. Twabyogeddeko wiiki eyise emabega. Things can change, can't they, babe? Enteekateeka zisobola okukyuka naawe ne tutagendayo. Wamma ogenda sigala togenda genda. Sigala. Loli kyabika ada ayagala nakyala agende. So how's your new job? Kaisoko omuli akalimu akapya kwe wafuna bigenda bitya. It's not exactly new anymore. Sigamba ndi kati mupya. Toxicology. Bangamba nti oli mu bintu bya toxicology. Forensic scientist. Choice for a girl, isn't it? Not really. Naye tolaba nga kyewunyisa omwalo okubeera nga oli mu forensic scientist. Oba science. I find it so fascinating. Kubanga forensic science ebiseera ebisinga babasindika ne mwekanyazi mayiti. Not all forensic scientists get involved in crime scenes. Yagamba sigamba nti bonna aba forensic scientists babeera involved mu crime scene edda. Just realised. Osobola osalawo at least okola ebirala. Lawyer. By the way, nyina kyentegedde oli lawyer. Work together on a case. Ate oli kirabika musobola okukola ku keesi mu embiriri. Suppose we could. Of course era tusobola. We already have. Oli criminal lawyer. Obviously. Oba osanga twali tukikozeeko tomanya tuyinza okuba nga twali ku bulimu nga tomanyi. Rebinding. Manyi mulimu ebintu byoteekeddwa osirikira nga tobyogera. Waliwo ekigenda mu maaso. Nyaga owekaaja. Prepping dinner. Ndowooza kangende ntegeko ekyeggulo. I can always eat. Great. Nambuuza oli muyala. Of course era nga bulijjo. Muntu yenna ategerekeko abeera muyala. A kiss, babe. Togenda kunywegerako. Agenze n'agamba nti ono criminal lawyer ate ekisooka gwe oli forensic scientist. Kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga state ng'ogasseko ne forensic science bamanyi okwatagana. Kati abadde amugamba nti muyinza okukola ku keesi oli n'amugamba tomanya tuyinza okuba nga tulina keesi gye twakolako nga gwe tomanyi. Naye nga keesi eyo nga bw'omanyi tetuteekeddwa kwogera bintu biteekeddwa kubeera munda muffe. Loli yakwate kuba najja mu kiyungu. Nekyabika simu esaafu okubanga nakyagenda kubeera wano. Yabadde ayagala kagende n'ogenda. Yakwate kuba najja. Kutandika okulongoosa n'abaako ne byateekateeka. Mpola njagala weekaanye. Genda owuli abali mu kuwaya munda eyo. Mbozi ekuta amakerenda. Yabiwoloozaamu ekyamwaliiza okwati kuba gy'asooka alumike. Yeebuuza biki bye boogera. Yagala wuliza biki bye boogera ajje kulumika. Yajja asembera mpola mpola. Lengera. Baabo. Bawuli aboogera. Zibale zebwese essimu neevuga. Nakwate kuba agenda asobola ogisiikana. Yajja. Nakwata akafwanga. Hey, Lucas. Bugamba ki Lukasi? Ed, happy birthday. Bugamba otya Edi amazaalibwa amasufu kabulazi ono kyali wakola naye. Remember, you're only as old as the woman you feel. Yamugamba nti okimanyi olina ntambulira myaka. You ready to come back? Kati oli mwetegefu okwate kuba okomawo ku mulimu. Yeah. Soon. Mu bwangula ngenda kuba nkomawo tofaayo. How's the Cardona case? Kati sooka omuli ekeesi ya Cardona etambula etya? Well, the signs are there. Yagamba nti munayi sayinzi zonna we ziri poliisi. The public are all swayed by the celebrity. You know, same old drill. Yagamba nti poliisi munayi erina okuziba amaaso okusinziira nti ono gwe tuliko serebu. Ate serebu nga bw'omanyi abantu. Starts next week. Bintu ng'ebyo omugenda mpola. N'agamba naye try egenda kuba etandika wiiki ejja. Don't feel like you need to rush back. Tiweetaaga kuwulira nga ggwe yeetaaga okuddizibwa. Ed? Gwe ne Levi musobola okumala akadde. Yeah. Yagamba kali. Yeah. Look, I'll give you a call before the trial starts. Ndowooza nja kukubira essimu bifo nga tebannabatandika kwesa musango. Yeah. Okay, sure, tewali tabu. Yeah, I guess so. But how about you? In the countryside? Oh, great. Kati sooka ombulire eno munaye olinga ali mu kyalo. Oh my gosh, you were Wiiki eyise mabega tawalampa on the ensozi. top of the mountain. Banaye singa walaba ng'oli waggulu ku lusozi ebintu bwe biba bifaanana. Yes? Nkuleetera essimu nsooke nkulaga ebifaananyi olabe. Yamugamba it's okay.
sina buzibu osobola okuleeta n'endaba. N'asigala ng'atambuza amaaso mu kifaawo mpola mpola. Laba. Yasooka n'anyenya n'omutwe. Nga mbutuufu essaawa zino kyalowoozaako kiringa ekitakkiriza. Kyatakkiriza muli. Yakwata akakopo. Aba akaggyewo ku meeza ebirowoozo byatambula. Kati agenda okulengera kasonda wano. Ku meeza nga kuliko engeri y'omusaayi. Ate omusaayi no gulabika ng'oguli fresh. Isoko lindeko. Eno gukwatako bw'ati. Ed? Yalengera alingiza kyava muyita Eddie. Simanyi gw'abadde alingiza. N'akwateko bagenda alabe. Bona enjaga weekaanye. Yajja asotya mpola mpola. Bawulira aboogera. Wulira aboogera bali mu kafubo. Ebuuza bw'aba Eddie ng'ogasseko ne livu nga beeboogera. Kiki ekibatadde mu kafubo? Grace! Kati yajjukiramu ebiseera ebikadde. Nga yakajja wano. Nakyala ng'ali ne Eddie. I think it's time for Grace to meet Polly. Ndowooza ke kaseera Grace asooka asika ne Polly. Yababuuza Polly yaani. Ne bakayita Kamagujja. Dog, she's so cute. Magujja n'ekwateko n'esembera. Didn't you say she was adopted? Tewangamba nti bagyadaptinga bwadaptinzi. We got her from a rescue centre. She works like. Yagamba nti eno muna yali family dog basobola gezaako bagijja ku rescue center. Been here ever since. Check this. Kwegamba bukyanga ekwatako bwekujjaana abadde nayo kumala ebbanga. Ebadde teddangayo. Wow. Bino byali biseera bikadde. How did you two? Kati sooka omuli mwabiri mwajja mutya okusiekana. Kyogamba You teyagamba. girls to talk about. I was too embarrassed. Nali ndowooza kye kintu kye yasooka okugamba ko nomunayi nali mpulira nswala. Twali ku swipe. Very old fashioned. Waliwo kano ka Hey, look. dating application bakayita swipe. I've got friends that got married from them, you know. Can't say I've ever. Yali atya naye munayi nze nyina bakyali bange bangi abawasizza abakazi nga babajjako application yako ka swipe. It's like him hard to find. Right. Manyi gaayo omusuufu kati ngono kizibu omusiikana. I did. Ani yasooka osindikiramu ne message kono ze yasooka nakyayi yasooka. You sent a winky emoji. Nakusindikira ka emoji ono yansindikira ka emoji This akatemya. book he was reading. Something like Anna Karenina. Waliwo akatabo ke yali agenda maaso n'okusoma ka Anna Karenina. Wasn't it written by a Russian author, Tolstoy? Kawandiikibwa Tolstoy. mu Russia I had no idea. ayitibwa Leo. Said cool, and he kept. Nze nali simanyi kiki kaliko just namugamba bugambi kaliko. That's just not for me. You got bored of him. Yes. Yagenda ne batandika okunyumya. Naye nga mutuufu alaba ono gaayo oba osanga tamusaana. Yali atandise okubowa. About him. Naye ate nazuula ekintu ekyenjawulo ku ye. Said no at first, Ne musaba tugende out nakyala n'agaana. but eventually. Of course era nga bumanyi abakyala tuba tukalubyamu ku nsonga naye definitely namaa nenzikiriza. Come on, let me Soko gye. hear him. Jankulagera omuyo gyeri. N'akwata ekkubo n'amwetikka. Nakyala yazza amaaso emabega. Grace, Grace. ono yamuyita. Hi, Kinfo. N'akwata ekkubo n'akomawo. Njagala kulaga bifaananyi bye nagambye. Took the chair and just threw it out the window. Kati baakwata ekkubo ne batuula ebbali ku meeza. Kwe kutandika okuwayamu naye nga bw'omanyi. Kyali waabwazze. Crazy, right? I can't believe you didn't get fired for that. Yamugamba nze nabanga ekyobulala kyewunyisa okuba nga tebaasobola mugoba ku lwekyo. Babe, you used to really enjoy that, no? Yeah. I just couldn't afford it. Since I Yali amubuuza oba akyavuga enfalaasi ko nedda. N'amugamba kijja kisa kubanga ekitwe kye wateranga okinyumirwako n'omunayi sikyasobola kyafoodinga. plus Sente I zeetaagisa. felt really bad for the horses. Ate n'ekyanatandika n'okwatibwa ennaku eri enfalaasi. Well, Ki kyotegeeza? before we came along, they were all Omanyi nga tetunnabatandika zikozesa bye tuzikozesa zaali zirina eddembe lyazo. do. And they get whipped around by. Then eddembe ne tuliziggyako. What if? Kati ne batandika zisiba miguwa nga bazivuga mpaka. Watya senga enfalaasi ezo ziba zinyumirwa. Like it, for all we know. Okay, Ed. Nga bye bazikola Let zibyagala. me set the scene. Leka nsooke nkusetingire scene. So Tugambe you're in the middle of this, oli masekati g'ensonga. Tugeze oli ku kisaawe ekinene. and you walk a few meters ahead. N'osooka otambula meters entono mu maaso. And there's this. Then kati bw'otuuka mu maaso n'osiikanayo ekinanka nga bakuteereddewo tolina bw'oyita kufuluma. You look behind you, Then n'otula emabegawo to the sides of you. n'otula mu masekati mu mbiriizi Go. nga tolina woyinza kuddukira ng'oli masekati g'ekkomera bakwatidde awo. Kaakati So you get down on all. n'osalawo okkirire wansi ku maviivi gaana oba bigere bina. I get on your back and start smacking Then you. nenkwatikuba ate nenkutula ku mugo n'etandika okusekula kibooko.
That's exactly my point. Anti ekyo kyegamba. Enjoy that. Gwani agambye nti sinze nnyinza okuba nga nja kinyumirwa. Wangi And on the smacking. ng'onyumirwa okusekula. One he enjoys more. Ate si nti buli omu asobola onyumirwa ky'onyumirwa. All I'm saying, Nze kye mbagamba horses aren't suffering like you think they are. enfalaasi watya tezibonaabona nga bwe To musuubira. focus. Gagendo bagenda maaso n'okwogera banyumya batudde wabula waliwo ali ebweru ayimiridde awo eyeekaanya. Right. A guy is interested in the girl because he finds her attractive Yagamba nti abasajja ebiseera ebisinga babeera interested mu bawala olw'ensonga babeera attractive. and gets her into bed. Then n'akwata ekkubo n'amukwana n'amutwala mu buliri. Isn't what he visualized from Kati ebiseera ebisinga bw'amutuuka eyo agenda otuuka omweggala nga mu butuufu byabadde amusubiramu si bye bino byabadde alaba oba osanga mu pornography oba ki. romantic, magical feeling that she's seen in all the Hollywood movies. Kyokka ate neekyewuunyisa nga ye omuwala apiikinze nga yenna awuli ali so romantic awuli omusajja omukwano gwamuwa gwegwo gufaanana n'ebino byalengera mu sinema. Like the male protagonist from a rom-com. She'd lose interest really fast. Omanyifu abasajja singa otubowa Need. naddala mu nsonga zotuboyera ku buli ife tudduka ebintu bitubowa n'owulya nga teweetaaga kubyesembereza ng'oyagala genda wala bunaayira. It requires a real connection. Ate ebiseera ebisinga lyo romansi eba yeetaaga omuntu nga mukwatagana nga mukwataganira ddala. That comes from real life events Ekyo ebiseera ebisinga kiva mu bulamu bye mutambuza oba bye muyitamu mu bulamu tosobola kikaka. and personalities Ebiseera ebisinga kiva mu personalities kiva mu bantu being together at the right time. ne musiikana oba tugeze ne muba nga mukwatagana mu kaseera Of akatuufu. cheating while in marriages. Era kyobulaba mulimu abantu ebiseera ebisinga abakola obwenzi mu bufumbo Fake. olw'ensonga abeera mu bufumbo nga buli fake nga bagezaako kwefuula bwefuuzi. Married then. Kibasegeeza then tetufumbiriganwa tukireke bw'obanga yeyo narrative gy'oyina. So how long have you been together now? So kasoko muli mumaze ebbanga ki nga muli mwenna? 11. Ndowooza emyezi nga 10 kono 11. 11 months and 2 days. Myezi 11 ng'ogasseko n'ennaku 2. This hottie right here is my true love since school. Ono ye musajja kati gwe nafuna okuva ku bali be nali nsikanye ku ssomero kati ono ye musajja omutuufu gwe mpangadde naye. Have you told him about your secret? By the way wamugambye ku kyama kyo kino eky'okubeera mu nsonga zino I've not heard this one. ez'ekirizo. Grace? Grace naawe Great anymore, is it? kati ebyo oyogedde byaki naawe obadde olina obyesikiriza weegenezanga nnyo munywanyi ogwo kyazize waka okutandika okubootera ebyama by'omulina mwekka ababiri. It's my story. Abanga ayagala ofuna engeri gyakwembarasinga mu masekati ga pata naawe kito namugamba munyumize mbu kano kagendako mu bintu by'obwalizo. Kale I'd just broken up with Tom. nalina akamala okukyabwa Tom boyfriend wange. That's all right. Oyo Tom yali katofaali And I decided n'olwekyo nensalawo I needed to take a nti neetaaga nsooke neesonyiwe ebyabasajja. break when I finally wanted to get back to it. Neŋŋamba nti bwe naaba nsazeho okgenda mu relationship I wanted to date a woman. oba osanga kaŋŋendeko mu by'ekikyala The self-pleasuring thing had begun. kubanga ne bino ebyokwemamaza nali ŋŋambiko oyo ebimbowa. So kati kye nakola Paid a visit to my local lunaku lumu waliwo kano akabaala akajjuddemu abo bannakyejijji. head. Yagendayo Edi leka njogere. Do you want to hear the story? Oyagala owulira sole gye nkunyumisa oba teweetaaga? Bw'oba teweetaaga yogera, bw'oba oyagala sirika. Owulira Anyway, wamma ekiriwo I was so turned on that night. mu butuufu bwe natuukayo Most beautiful woman. ne ngenda nseka naye omukyalo mubalagavu Drinks and flirting. n'asooka angulira ebyokunywa ne tudda mu To kiboozi. go back to her place. Soka ne ŋŋamba waayi lwaki siteguka naye. And then when we finally got there, Bwe twakwatiko bwe nituuka ewaka yampisawo paka mu kisenge kye ripping each other's clothes off ne with her. tusooka munnaye nga ffenna tujjudde obusigiri osegeera. And then we Kakati nga tuli awo launch into what can only be described as nga tuli mu mbeera gye nsobola okugamba nti animalistic sex. hot animalistic sex. Perfect. Buli kimu kyonna kyali perfect. Then she says, Kati oyo omukyala n'aŋŋamba "Here, I'll be right." soko nindeko wano nzija. Oh. Anti wulira. Comes back wearing a So kati yagenda okudda nga sseba ayambadde A strap on. ayambadde strap on. Strap on I'm to be the kwegamba nga yeesibye nga bw'onoogamba nti yeesibye bino bya artificial zubula by'abasajja. I was in a man-hating mode. Ekisookera ddala nali saagala kwesembereza kintu kyefaananyiza musajja. That I Naye ne ŋŋamba waayi back to the touch and feel of a tewali kyakola kubanga ze kye nali njagala kuddamu kufiiringa nga mukyala. Omuntu asobola okunkwatako kwegamba ng'asobola otegeera omukyala bw'ateekeddwa okuwulira. So kati n'enguma
Ngamba why? Kangene nono. And she climbs off me. Senikali najja She straddles my face, n'asooka akwata feesi yange. jerking herself off, Omukazi teyatandika kwemamaaza. saying to me in not so many words, Ng'agenda maaso n'okwogera bino bye boogera eby'ekisiru thinking, nga muli ngamba this chick is naye mbutuufu ono omukazi kirabika bino ye byayagala brilliant. laba byalimu. Mba nkyali awo When all of a sudden, ekyewuunyisa entire face feesi yange yonna is covered. nagenda okwekanga nga yakola kisooka ombulire yakola ki. It was a fucking squirting strap-on. Omusiro olowooza teyantamulija The cheerleader who'd taken it from the entire football team. kwegamba yasooka nanjiira gwe kyomanya liquidi Got a strap on that can squirt. sokoleke ng'ayambadde artificial zubula ate kali n'amaana n'ayiwa It's liquidi. easier to wash off than real cum. Naye ekikulu kya byonna kyali kirungi obijjako naye nga byonna biŋŋenze mu nviiri. When I got my snuggle, So kye nakola neesitulawo mpola mpola I haven't seen it. neekwata okuba omukazi ne muleka kuva olwo siddangamu mulaba. Nabyesonyiwa ne ngamba maama abirimu balina obudde. Ekirungi tosobola kufuna lubuto oba osanga yanikufunisizza olubuto. Bino byegambibwa okyazanga kyaliwo n'atandika okweyogeza ng'ayogera ebyama byammwe. Reminded me I'm fucking. Weebale kunzijukiza mbu ndi infertile. Weebale kunzijukiza nti ndi mugumba. Ozambadde sikimanyi. Liv, you're drunk. She didn't mean. Whose side are you on? Lifu otamidde g'oli ku sayidi yani naawe. Genda okwate kuba omusika oli yeekyanga. Kakati gwe naawe kikuleese wano teekawo mbeera. Yakwate kuba n'ayitawo n'asooka akwata kamaguja. Yajjukiramu ebiseera ebikadde. I made your favourite honey cheesecake. Oh, that's sweet. Bodi yali abafumbidde ku byokulya. Bino byali biseera bikadde bajja ne batuula erudda ku It meeza. tells me that you're moving down to London. N'amugamba nti okusya ku Livu kye yaŋŋambye nti ogenda kugenda ku sayidi mu kibuga Comfort zone. mu London. I'm deaf. Anti agezaako okufuna comfort zone. Well, that depends. Tiweerabira okujja okunkyalira kuno kisinziira. Whether I meet a charming and handsome. Oba nange naasobola okufuna omusajja kweggamba. Oyagala omusajja nga Eddie. No. I think. Yasigambye alisi nsinga neetaaga asinga ku oyo. I wouldn't date me either. Nange sinyinza obuteeyagala It's my babe. Yeah. kubanga ninamu emize egy'okufuluuta n'ebirala. Well, I do too much ironing. Byali biseera bikadde. Ono atudde wano ebirowoozo bitambudde n'amutunuulidde. Yamutuula okumala ebbanga. Kyakola n'amaana akwate kubo n'asituka. N'amulekawo awo. Ku dayiningi. Oli n'akwate kuba asobole okwolekera agenda aseka ne Nakya. Nakya yavaayo. Mu busungu bw'ekitalo Kamala. Ate kirabika bw'afuna ebimunyiiza oba ebimukyankalanya. Bayagala kumira makerenda kusobola kukakkanya stress. Tuke bali agenda ogasikasikanga wa. Ulira obusongo. Oli agenze n'amugamba nti weesiimye okubanga baakuyira bye baakuyira. Naye ng'ate tosobola kufuna lubuto towaka. Kyava amugamba weebale nnyo nnyabo. Weebale kunzijukiza nti ndi mugumba. Kintu ekyo kiruma. Yabeera awo. Yakwate kuba n'asooka ng'alina kyalowoozezza. Yajje bali wardrobe n'asooka afunayo essaati ya bbaawe. Bw'agifuna n'ayitawo najje bali ku buliri. Lengera. Era bw'atyo n'agikwata n'asooka yeenyigira awo ne yeenyoolera awo. Liwa n'amulowoozaako. Baabo. Nabo bagamba Shafik for Service Center akutuusaako sipeya w'amasimu wano e Uganda. Ne bw'oba okanika amasimu yalise gajesi ez'omulembe. Gajesi eziriko.
Kagino mu kaseera kano ng'obudde bwetoolodde Lodi kye yakola yafuluma ebweru n'asooka afuna ogwataaba. Yasalawo asooka abeereko ebweru awo n'ogwataaba nga bw'atwaliriza obudde. Segereeti gwe baamuleetedde ng'ekirabo ky'amazaalibwa yasalawo gw'abaako monta. Sikako mpola mpola. Abali wanasooka awulira ebisaalimba. Gwe soka ne yeebuuza biki ebisaalimbira awo. Ani ali mu bimuli? Uli n'ayitamu n'atandika n'adduka n'agenda. Ziba tezirebusa nakyala najja. Yajja waali wuliriza. So you enjoying the cigar then? Nkulaba ndowooza kasigala ke nkuleetedde kakunyumidde. Nkulaba okanyumirwa. Kanyumirwa. Nkanywa. Of course si kabi. I'm sorry about earlier. Nonsonyiwa ku byenjogedde wali ku meeza we tubadde tutudde. Don't worry about it. Kyo kiveeko tokyeraliikirirako. Does it bother you that she can't have kids? Tekikuteganya okubanga nakyatazaala. Sometimes. Ebiseera bimu kinnuma. Kosi nange njagala abaana. I don't like to think that far ahead. Naye saagala tekirowoozaako ssuka awo. Kuba isooka mukyala wange mwagala. Wadde mugumba. Simwinaako buzibu. Why'd you really come here? Ndiye mbutuufu ki ekyakulese njagala oyogera amazima. Did try and call you to tell. Obwedda akkubira essimu nga tokwata. Labayo. I don't want to talk about that. Ebyo saagala tubyogerereko wano. Okiwulira? Ed, there's something. Grace. Edi waliwo kyenjagala kuono sirika. Talk about. Saagala tubyogereko owulidde. Why are you being... Ngenda kusaba lwaki nawe weeyisa bw'oti? Nyina ensonga ze njagala okugamba kubidde essimu nga tokwata. Someone listening. Olw'ensonga waliwo abawuliriza. Who's listening? Ani awuliriza? That fucking weirdo, David. Oli ssebo oli gw'olaba oli kataala. She said I can start the babysitting Kati job. yasooka n'ajjukiramu ebiseera ebikadde. Munamugamba Jenny yankubidde essimu n'aŋŋamba. You know they say it's bad for you to use your phone before sleep. Manyi bagamba kibi nnyo okozesa essimu yo nga tonaba kuyingira It's buliri. levels of melatonin and exposure to blue light. Ebiseera ebisinga kisobola ogezaako kuleetera n'endowooza n'obwongo okuziŋŋama. I see you exposed. Gwe nga siraba obeera exposed. Why has everything got to be sexual with you, babe? Ni lwaki buli kimu kyonna ogezaako kiteekamu obukaba? I see you're in a better mood then. Anti nkuwe bwe nkulabira mu muudu ennungi. It's your birthday weekend. Eno egenda kubeera wiikendi y'amazaalibwa go. Sandyagadde twogereko ebyo ate. Nakyala yajja. Is that Lengera. will you tell me to wait while we get the strap on? That story's really got into your head, hasn't it? Eyo story ekirabika etandise okwatira ddala mu mutwe gwo. Come here. Sembera wano. Lodi ssebo nakyala agenze n'amusiika n'ebweru. Amugamba nyina ensonga gye njagala okugamba. Boogera nga buno ogamba nti bamanyiganye ona personal level. Naye nga kyonna ekiri wakati waabwe. Ye n'oli omukyala omugenyi. Ate alabika tayagala mukyala wa kimanyi wewaka. You do? Naye ng'ate oli eyaze mukwano gwa mukyala we. Baabo. I want you to know, Njagala omanye whatever happens, kyonna ekirituukawo masekati gaffe. never leave you. Nze siri kuleka. Ekyokuwulira amazima siri kuleka. Bwe kawulira nti tali kaleka ne kasalawo kasooke kamusimbe kisiruva okwaya. Gagalino bajja. Njagala olabe. Kwe kutandika ogenda maaso n'okola omukwano mpola. Yayitawo. Lindako. Nakyala ayinza okuba atuwulira. Anti we binyumira. Oba awulira awulire. Laba no Poli.
bali wanaawulira ebikaaba yajja asooka yeekoleko eno mu kinaabiro. Baabano yazaawo akajje n'akwate kuba ayite waasobola okwebaka. Oli tamuganyiza kwogera mugambe munnaye wano waliwo abawuliriza. Oli n'amubuuza baani. Kuona ekyo kimawube Kidawudi kimawube kyebeka kimanyi okulumika emboozi. Yajja ebbali ng'atudde n'asooka abirowooza. Birowooza alina nkuyanja. Kyonna ekigenda maaso kubanga oli amubuuzizza ddala mubutuufu ki ekyakuleese tewazze embulwa amazaalibwa n'ensonga eyakuleese gyogere. Ate abadde atandika omunyoya n'amugamba sirika saagala oyogere. Nze okwogera ne kivaamu obuzibu. Yakwata ekkubo n'asalawo yeerongoose. Gira ne yeetunuya ng'alaba akyali muwala muto. Naye tamanyi lwaki ensonga ebizibu bino bimwesombera. Tamanyi lwaki bimuteganya, lwaki bimufuukira obuzibu. Tamanyi lwaki. Kyonna kyonna ekimusumwa n'ekimuteganya. Yeebuuza lwaki ye. Yajja. Era bw'atyo n'ayita bw'asobola okwolekera ku buliri. Ninga bwe nkaye bw'omutunuulira. Olabirawo ddala nti alina ebizibu bingi kwegamba nabyalowooza nkuyanja. Era yatuuka ekiseera n'apondooka olwakasya bwe katuukira nga mubutuufu owulira buli kimu kikuyinze nga ky'olina okukola okusobola okuliriizinga ennaku gy'olina ku mutima ng'ogasseko n'ebikutudde ku bwongo kuyiwa maziga. Zibale ziri busa ate n'awulira ebikoona. Yakwata ekkubo n'asooka mpola mpola. Wulira ebikoona n'asooka asituka mu ngeri ya kimpowooze. N'awulira ebitiguka. Yeebuuza, wulira nga abayomba. Simanyi bano bayomba. Lindako. Yajja asembera alabe ekigenda maaso. Wulira batiguka bayomba. Balinga abalwana. Genda owulira awulira ssa. Siza wano kumpi n'ekisenge kye. Naye ng'ekisira gya ssa. Muganda wange. Yasala waggule waalabe. Kale ekyewuunyisa agenda okugula nga tewali aliwo. Mpozi ng'ennyumba erimu ebitagaliramu. Kakeno mu kaseera kano aba yeebase ne wabaawo akonkona. Jjukira otulo twabadde twakusonda busonzi. Otulo yasonze tusonde. Kali abaagize agalaamiriza n'awulira akonkona. Asooka yeebuuza ani ayinza okuba nga akonkona kyamwaliriza. Okwati kuba asooka asobola okulaba ani akonkona. Yajja mu kaseera kano njagala weekaanye. Kyava aggulawo ebbali. Genda okuza amaaso naye nga wasuza otya munnange. Mane njagala Justin neetonda okusiya ku byekiro kya jjo. Kono kiri cool. N'onsonyiwa.
kusya nange ku binayogedde oba osanga byadde tebyetaagisa balina okwateko baddemu ng'abanywanyi ziri ensonga zibeera nsonga ntono agenda okulira akaaba kyava mbuuza ate buzibu ki ensonga eriwo eri nti nekyebika tebyetaagisa kugamba tubireke It's about last night. bikwatagana ku byekiro kyajjo No. nedda si bya kiro kyajjo go ge mazima Fine. just ndi fine saagala ofunemu kutyadde okweraliikirira naye We're gonna go for a walk after breakfast. Do you want yagamba tugenda ntambulamu oluvannyuma nga tumaze okulya ekyenkya wandiyagadde okujja otwegatteko to say? Okay. ndowooza gera tusiikana wansi tokirina mbuzibu nti kaali n'akwate kubo ne yeetola gy'asobola okweyongerayo Oh, Liv, yamuyita liivu I don't have anything to wear for the ekizibu ekiro nnyinza okuba sirina kye ngenda kwambala mu kutambula kebera modropu yange mulimu ebirimu kale weebali n'akwate kubo n'ajja modropu mugambye kebera tomanya oyinza okufunamu ekiyinza okukolera yakwate kubo n'ajja neyeekebejja n'abaako akagoye kalengera n'asooka akateeka erudda n'asigala ng'agenda maaso n'okwekebejja mwalimu engeri y'esweta niyo n'agiyisaawo n'agiteeka pembeni n'asigala ng'agenda maaso n'okebera genda okuza amaaso n'alengera gamba kano tekayinza kunkolera yakwate kubo n'akajjayo lindako agenda okuza amaaso aba akeekebejja ekyewunyisa nga kaliko omusaayi kino kyamukanga kaliko engeri y'omusaayi yafunayo byafunye ebyangungu awo nassaako mpolampola mu magezi era bw'atyo n'akwate kubo n'ajja ng'asembera mpolampola yajja erudda naye waliwo ekintu kye yawulidde mu masekati g'ekiro jaswa kubanga oba osanga tayagadde kiteekako nnyo ssira agenda okuza amaaso yalengera kabaka ali mu kajjuza keera mu jimu wano n'asooka akapikamu magezi naye ng'alina oluusi olwamukuba alina entula gy'amutunuulira kwegamba entula eri awo eringa egamba nti oba ki bwe yaza amaaso gy'alina kyane yeebulankanya era bw'atyo n'akwate kubo n'atambula agende naye nga bafunyemu okwogera mu masekati g'ekiro naye ng'enjogera gye babadde boogera yabadde ng'eraga nti waliwo ekiri mu masekati gaabwe oba waliwo ekyaliwo mu masekati gaabwe ate nga kirabika nakyo atakimanyiiko. You sure you're okay? okakasira mbutuufu oli bulungi? Yeah, 100%. 100% ndi bulungi teweeraliikirira. So, you guys have got pretty serious. nkiraba kati mwafuuka siriyasi. I mean, that's a good thing, right? ndowooza ekyo si kibi. Relationships go through. yagamba ebiseera ebisinga ebeera nga feeza abantu ebiseera ebisinga gye bayita mu relationship. Always the case. kono ka sexy katandise okendeeramu bukosi mba mwemanyidde. Comforting to know. gwetebereza abantu ababeera mu relationship babeera mu bufumbo okumala emyaka nkaaga ngoloza obufumbo babutambuza batya. Feel like he's gonna leave me. ebiseera bisinga mbeera awo nendowooza oba osanga agenda kunde kuli agenda kunsuulawo ate ki ekikuleetera okwogera bwotyo? And hard working. ekisooka musajja mugezi ate akola mukozi Needs and I'm just kwegamba asobola okufuna kyonna kye yeetaaga ninga nze ali awo okumubeerako obubeezi. I'm constantly trying to please him and ngezaako okufuna engeri gye musanyusa happy, you know. mbeerewo okulwa atleast mbeere nga musanyusa abeere musanyufu. Get the impression that I'm always doing the wrong thing. naye ate ngenda neefunamu endowooza egamba nti oba osanga bwenkola nkola bikyamu Then I just oba mbaako byenjogedde ebikyamu gyali. get this guilty feeling like it's all my fault. kwegamba mbeerawo nenfuna guilty feeling nga ninga alowooza nti oba osanga kyonna ekiba kituuse mu relationship yaffe obutakkaanya okuyomba n'ebisigadde ebeera nsobi yange. Destroys me. kimanyi kirina engeri gye kintuulako ne mpulira nga kinsaanyaawo. Making any sense. simanyi byeggambo bifunamu amakulu. Yeah, I completely get you. of course nsobola ogezaako bitegeera But the thing is, Liv, naye ensonga eri wet leave that you're also smart. ekyewunyisa naawe oli mukyala mugezi ate onyirira. Build your life around him. tekikwetaagisa bulamu bwe okubanga obwetolooleza ku ye osobola okufuna ekyokola osobola okubaako kyokola ku lulwo nga ggwe. owulirikyanganya abantu aba Distance. But I've got to ask. yagamba kino kiyinza okuba nga tekinkwata kuwabula niyagala nkubuuze kiki ekyatuukamu maseekati gammwe ababiri kikyotegeeza Banging, ekiro shouting coming from your room. nawulidde ebiwoggano okuva mu lumu yammwe. He does some crazy workout before bed. ekituufu kiri nti asooka n'akajjuzaamu nga tanaba kwebaka. aya waliwo emboozi gye baali bagenda maaso n'okunyumyamu
nga mukazi wattu kwegamba afunamu obwerayikiro okussya ku relationship yaabwe masekati gaabwe ye ne bbaawe ng'alaba bambi omusajja akola bukubirire agezaako maintaininga relationship kati ng'omukazi ye alabanga ye atacontributinga enough ku relationship yaabwe kati ono amugambye tekikwetagisa kubanga obulamu bwonna obwetololeza ku musajja funayo byokola bireme kubanga bikulya ge magezi mbukamuwadde naye ng'oli abadde ayagala funa kwegamba ye agambye nti ne bwe musanyusa ndaba nga tekimala naye nga ate nandiyagadde abeerawo nga musanyufu nga lisi nyina kyencontributinga relationship yaffe kakali bakwate kubo ne bakomawo yabatunuulira genda okuza amaaso okulengera. Look, there's that freak again. Anti wono mawube akomyewo nateera ono mawube alabika alina kyanoonyaako bakwate kubo ne bajja ebbali amulengedde yuli mawube gambye mawube ono alabika alina kyanoonyaako akomyewo nateera okunkyakaranya kati baasooka ne bakozaako kemabega You were coming. I'm just heading out. anti munaye nabadde simanyi nti ogenda kwata kubo kujja naye It's inside. I'll see. oze kati yingira munda edi gyali nze kansooke network bino byaliwo biseera bikadde lunaku lumu akwate kubo okujja obbakyalira obula yasekana seyaawo akwate kuba afuluma alina gyalagako mbunambiro kati namugamba ogira oyingira obere comfortable edi gyali bawange gyali so just be comfortable kanzije ngenda komawo kati nakyabwajja yatandika okuyita edi nakwate kuba yambuke waggulu nasobola ogezaako musiikana manye ebiseera ebisinga amakaago ng'omukyala oteekeddwa ne waba mwami oteekeddwa ogezaako okubanga galina limits ne baba baseyaabo ne babeera bakika waliwo ebifo ebimu byoba tolina bakkiriza kuyingira kutuuka kati okusinziira nti ono alina access ku nnyumba yonna bwe yakwate kubo najja nga omukyala mugambye get comfortable yayita obuyisi najja eno waggulu waliwo ekisenge yasekana edi ali mu kunaaba bino byaliwo biseera bikadde lengera yajja yamusekana lodi ali mu kunaaba lodi agenda okuza amaaso nga kannakyala kali wano akamanyi kano jasika kafurendi ka mukyala we wabula bwe yaggulawo tekeesikamu wadde okudduka tekakolamu wadde okwekanga sebo katambula butambuzi bulambalamba ne kajja ne katuuka lodi gyali era bwe katuuka gyali atolowooza waliwo ekirala ekyaddirira kaba kagenda n'akagamba weeyo nayenda waapi njo n'akwate kubo n'akasika kyava asooka akeeteka bulambalamba manyi ku nsi ya Katonda abasajja mu nsonga zino tebalowooza na bwongo ekyo tebakulimba tebalowooza na bwongo ate tebalowooza na mutima yakola bukozi ekyo ekiba kimujjidde ebisigadde ebiseera ebisinga babirowoozaako luvannyuma yamwesawo ng'amuteeka bbali nga batandika kubaako bye bakola tewali kye banyeze kiri awo kati mawube yali wansi ng'alaba lodi agenda okuza amaaso ng'alengera mawube teyanyega yamuleka n'alaba byonna bye yalaba gwe buzibu ki bw'olinako ntomuwogganira gwe kyoba okola kwate kubodde munazika ngende njogere naye kyobula luli yamugamba nti ekyo kimawube ako kyoyogera kimawube sebo kyasama nnyo kubanga yakimanya kyabalabako kanooza otegedde lwaki ono abadde amuwa amagezi nti obulamu bwo bwonna tebuteekeddwa kwetololera ku musajja alinga amugamba ntandika okufuna ebyokukola omukyala singa otandika okuluzinga focus ku musajjawo yagala gaana ogenda muluzinga kama mbaya ni mbaya. Did you say something to Grace about? Kubanga abasajja ffe twagala nnyo attention ne webala ya kisiru etya gwe oyinza ogirabanga ey'ekisiru naye akakatono koba okoze gye tuli kalina engeri gye katugugumula ne katulagadda mu butuufu. Omukazi kasi otandika okuluzinga kwegamba focus ku musajja awo watandikira ogenda ng'afuna abanambeera ku kido. Bachelor's button or basket flower? Yeah. Katono yakwati kubona atula ne mawube. I read books on British flowers. Yatandika omunyumiza ku bimuli. My local florist. Namugamba mbadde simanyi nti omanyi ku bimuli kono munaye nasoma ebitabo by'Abangereza byogera ku bimuli. Gwe kiki? Say the Grace last night. Kiki kye wagambye Grace ekiro kyajjo nabalayo muli babiri ebweru kono tewali lwaki. Just been poking around asking questions. So Anti abadde alina byagenda maaso n'okumbuuza simanyi biki. Nothing, didn't I? yeah. Nkugambye sina kye nayogedde nayo kiwulidde kono mpulidde. Tiwetaaga kumboggolera. David, David,
I have to ask you something. ngenda kubaako kye nkubuuza munnange I need you to tell me the truth. ate neetaaga ombulira amazima tonkweka onoosobola ogaŋŋamba bukoosi njasobola ogaggamba Today, you olunaku lwajjo bwe wandabye waŋŋambye nti ebintu bibi kiki wategeezezza nti bibi kiki wabadde otegeeza Wasn't shouting. owaayi mbadde sikuboggolera naawe Voice. lino lyeddoboozi lyange ekkaka mukono obadde omboggolera oyagala nkulage bwe baboggola Do you want my shouting? oyagala okulya eddoboozi lyange bwe liboggoka It's me fucking. kati wano mboggoka mboggola totandika Do you regret it like you always fucking do? ogenda tandika okwejjusanga bw'obadde okikolanga You're doing it again. ozzeemu nateera Try and make ekyaki me feel. oyagala kundeetera kuwulira Make me feel like I'm the guilty. oyagala kundeetera kuwulira nti nze gwe gusinze nze ateekeddwa okunenyezebwa Ed. anti gwe okyogedde nze sinze akyogedde I didn't say anything to your stupid friend about us. yagamba sina kye njogedde kyali oyo omusiru y'atankula ebintu Break your I birthday. never asked ekyamulese wano gesa kubanga celebratinga birthday kono saamusabye you dare start telling me how I'm. tutandika kuŋŋamba mbu sisiima ku byokoze Yeah, I support you in everything. obeera wano nange nkusapootinga buli kimu kyonna kyoyagala oyagala kubeera artist wakkiriza okusoma piano emyezi 6 buli kimu nze nkikola nze nsasula nze nkola ki leka gamba mbu tusisiima Man. No fucking man loves a woman who'll do anything for her. yamugamba nti omusajja owannamaddala mutuufu aba ayagala omukazi aba agenda omukolera kyonna Well, maybe you should have slept with him. Fuck you! okimanyi nti gayi gye wansindika nakoma okusoma piano olw'ensonga yali ayagala kwebaka nange kuno busanga wandyebase naye ekyo nakyo ne kiggwa naleka famire yange ku lulwo Do. kati nze nandikoze eki Get a job. funa omulimu Did you see something? awo omusajja abakooye nga takyayagala kulabako kubanga nawe walusinga fokasi gyali kasi atandika ebyofuna ebyokukola agenda Did you see David? kiki waraba david Did you see someone doing bad things? olina gwe waraba ng'akola ebibi kiwabadde otegeeza What? of course kono kiki kye waraba david mbulira yaza amaaso ebbali loli ali wano musajja wattu kwegamba ennaku gy'alina n'ebizibu by'alina n'endowooza gy'alowooza alina ebirowoozo bingi nakyala yajja maze okwogeramu ne mawube n'akwata ekkubo n'akomawo munda nabagambye kasise bakato jagala mukekanye mukawe obudde unagera okujja sikana david mune wa edi ali wano kute ku mutwe funyemu obutakanya n'omukyala What happened? yajja n'amukwata n'amubuuza ki ekituusewo munange liivu aliwa She's liivu ali she's upstairs. ali waggulu eyo mu kisenge ok nensooke mulabe naye nga olabye engeri gyamukutteko n'engeri gyamubuuziza nti munaye ki ekituuseewo mukutteko mpolampola naye bagambye obuntu obulabanga obutono naye omusajja kasi atandika okuba nga takyabufuna ewaka todamu kubuuza ki ekyatuukawo gwe ng'omanya ate bw'aba atandise okufuna attention okuva ewalala relationship yammwe tesobola kuddamu kubeera kyekimu ne bwogezaako okuddamu okwagala okukiruka bwe mutyo bwe mutandika mpola mpola kagenderere okakananga Oh my God, Liv. ono yatuuka ewalina kyayamusika naye n'ebizigiro We do this to you. n'amugamba sokoleka omusajja ye yakutuusa ku kino n'abanga akuba n'otayogera How long has this been going on? soko omulira akubye abadde akugunda okumala bbanga ki A few months. kituta emyezi emitonotono It wasn't always like this though. era ng'agamba tekyali nga bwekisikubira amabega tetwali bwe tuti To munnange go out for meals and twateranga ogenda ne tulyanga emmere inside. ne tubaako gye tutambulira ndowooza owuli obuntu bwe baakolanga mu relationship We're in love. twali mukwano gwa namaddala nga mugolokofu Couple, you know. era nga perfect couple bwe zibeera obitegeera He made me so happy. okimanyi nti yansanyusanga yampanga essanyu ge mazima And then naye ate munaye oluvannyuma he started to take on more cases from yatandika ogenda maaso n'okuba nga abaako emisango gy'akola okuva ku mulimu he just stopped caring. n'atuuka essira nga takyafaayo takyafaako Doesn't even make an effort to talk to me anymore. takyayagala na kwogera nange kwegamba awulira Exist in his life. ninga takyali mu bulamu bwe And when I would try to make effort, he nga was bwengezaako okola effort giving him enough space and stuff. ng'alinga agamba mbu simu alina enough space konolekera awo This.
is your fault. byonna byonna obyogedde mbitegedde wabula ku byonna si nsobi yo. You guys, you shouldn't be together. Oba osanga mmwe temuteekeddwa kubeera mu embiriri. Not that easy, Craig. Why si kyangu okuleka omusajja? Lwaki? I can't live without him. Nze sobola kubeera ewatali musajja wange. I just can't. Sisobola go ge mazima. Sebona amagezi gamuwadde nti mwete. No, you can't. Sisobola ono yali agamba banjogeremu naye nti nedda. Found out. He would kill himself. Yangamba singa omuntu yenna akimanyi okusiya ku kino kyatuusaako mbw'ajja kutta. Nedda naawe. What? Kiki? I hate him. Ekituufu kiri nti muyinako obukyayi. I do. Okusiyako ebyo byantuusaako mu butuufu muyinako obukyayi. Tell me. What was I supposed to say? Kalwaki tewangamba ko nandigambye nkya kono oba osanga nandikuyambye. Mwamwinako obukyayi sigamba nti tamwagala wabula amwinako obukyayi waliwo okubanga omuntu omwagala naye ng'omwinako obukyayi okusiyako ebyo byaba akuyisizaamu naye ng'ate omwagala. I want to get back at him. Njagala mwesasuliza. Njagala mwesasuliza. The courage to do anything for myself. Manyi mbadde sobola bikola nga nze nga sirina muntu asobola kunnyambako njagala mwesasuliza ge mazima. What do you want to do to him? Kati oyagala mukola ki bwe oyagala mwesasuliza ki ky'oyagala okukola gy'ali? Tulabe tuteekewo enteekateeka tulabe engeri gye tusobola omwesasuliza. Kati ebiseera ebisinga eno ye siteepu kyemugenda okulaba ekiddako eno siteepu abakazi bagikozesa nnyo naddala nga amaze okitegeera nti omusajja go takyasobola kumuzza. Kino ekiddako kye batera okukola. Laba. Ono yakwate kuba gyagezeko Sikana Road waali. Musikana musaatu ali maziga. You okay? Ali bulungi? Yeah. Yes. Fine. Ajja kubeera fine ndowooza. Ajja kubeera okay. She tell you what happened? Yakubulidde ebyatuuseewo. Yeah, she did. Yabiŋŋambye. Nŋambye ebyatuuseewo. Look, Labayo. we've all been having a hard time lately. Manyi akaseera akayise emabega tubaali tufunamu obuzibu. Yeah. Nze bale ndowooza tufunemu ndowooza akawungeezi nga kaffe tunywemu ffenna basatu. Just love her so fucking much. Ekyewunyisa omukazi oyo mwagala. Ekitenkanika. It's me to see her like this. Era nga kinnuma omulaba ng'ali mu mbeera eyo. N'amukwatako n'amugamba of course nkimanyi. Era nkitegera nti omuyagala. Laba. Everything's gonna be fine. Yamugamba totya. Buli kimu kyonna kigenda kubeera fine. Era kigenda kubeera okay. Kaakali n'akawungeezi. Yamusabye basooke bafunemu ndowooza ekyokunywa bafunemu ng'ab'omukwana awo. Lori nga bamufune akadrinki ng'anywa. Why don't you tell us another lesbian story? Naye lwaki totunyumizaayo kasola akalala ak'ebya biri bye watunyumiza? Do you know why? Omanyi lwaki? Why? Lwaki? You two can create a new Kubanga ndaba mwe musobola oteekawo kasola ate akaakabi. Dreams, Ed. Ebyo by'oba ovaako Edi naawe. By'oba ovaako. Aha. Let's play a game. Ono yagamba tuzannyeyo akazannyo manyi njagala nnyo emizannyo. We're going to be blindfolded. Naye tugenda kusiba akantotono. He's going to dance with you and you. Omukufa agenda kuzina naawe then otebaani gwozinye naye amazina kuno mutandika ate yani agaanyi. Ye only man in the house. Bagenda musiba akantotono. Okwate kwegamba omuntu azine naawe omukwateko otebaani gw'oli naye. Yakwate kubo n'amusiba akantotono. Laba. Era bwatu n'akwateko n'asooka awuuta kadri leete giraasi. Balina kye baagala omutega. N'asooka amuteeka ebbali. Bw'aba agendayo. Obadde ki? Jangu. Kati yakwateko n'amuzizika seyaawe. Of course osobola okwa-identifyinga kubanga kati oli mutono. Talina kabina ono munenenenemu alina akabina. I don't mean the ass. Yagamba Katonda sigamba katofaali naye I mean, I've got no idea. sigenda kulimba ono ye simumanyi. Naye nga amutegedde eno bw'anyweza kuba akimanyi ono alina akabina oli talina kabina. You live. Ono ye gwe mukyala wange. Yakimanyi ono musiru amuzannyirako. Vaayo.
off! Kikubirawo gakya tomagira. Gakyaga wadde What did you tomagira. do that for? Ate kati onkubidde ki? Of course akimanyi oli alina akabi. Ate amusiriwalirako nti ono ye mukyala wange. I love this song. Kyokka bwanyweza. Kano akayimba akaagala. Waliwo akayimba akaagendako. Amwe muli bato kano akayimba temwakamanyaako. Nakoona dansi bano we beetunuulira. It's your bedtime. Gwe ke kasira ndowooza oyolekere mu buliri. Ekiki? It's my birthday, so we're gonna fucking dance all night long. Olwaleero mazaalibwa gange so ŋŋendako n'enguliko kiro kyonna. Let's dance. Kyava asooka ayita Kamaguja ke wamma poli gyantulye dansi. Bano bavueko. Yeah, dance on my. Ye kali ludda wa. Kirabe kati wali ayagala kulya nange dansi. Maguja teyagala nammwe temwagala nze kandye dansi. Yalya dansi baamwa nti baba bataddemu biki. Kali obudde butuuka buziba. Rodi bamwetika bamuyisawo paka erudda. Nga bayingira obulinde nakyala. Juya yagambye nti ayagala mwesasuliza. Mbu okusinziira. Yasooka n'atuna agenda okulaba nga Rodi akubye obusingiizi. N'akwateko n'asooka aseetula omukono gwe mpola mpola n'aguyisaawo. N'agusuula ebbali. N'aguteeka awo. Malizo gussaawo n'alyoka aseetuka mpola mpola. Yajja. N'akwateko bajjafuluma obuliri. Genda owulira yeekyusa. Badde kiye. Talina kwekyusa abeere wamu. Baabano. N'alyoka asooba. Mpola mpola kasooberere. Mazoka kasanti Rodi otulo tumukutte. Yuno. Tugenda kuzaamu kasema akayitibwa Texas Chainsaw Massacre. Akapya ketugenda okuzaamu aka 2022 ketugenda okuzaamu essaawa eno. So kali kyengenda okutegeeza nti bw'oba omaze okulaba kiba kitegeeza ne ka Texas Chainsaw Massacre kwe kali ku mutimbagano gwe muno waki. Jessica noonye bunoonya. Nakyanga amaliriza okweteekateeka bulungi. Musaatu yeebase. Yagala kufuna ngeri gy'asobola kuyitamu magezi. Baabano. Ulede yali yamaze dda okusiba ensawo ye. Najja asobola okutandika mpola. Mpola. Kuzaawo akaggi. Kyonna kye babala Mukama yamanyi. Ninga nga tulabe gye kiggweera. Najja. Yatuuka ebbali n'aggulawo. N'ayita Grace. Grace waayizukuka. Took you so long. Gwe ki ekikulisizaayo kono gyantugende. Gyatugende. N'akwateko n'asembera kwata wano. Mukwasa ensawo ne bajja bayitemu mpola mu magezi. Byonna kuyitamu mu magezi. Balina bye baalinnyako awo ne bikaaba. Oza tatuwulidde? Simanyi. Bw'aba tatuwulidde then tugende. Ne basigala nga bayitamu mpola mpola. Daba bw'alinnyo baba alinnya ku biki olijjukira yakubye amazzi. Live. Yamuyita Live. Si kyokola. I'm just going to pee, babe. Ngenda kojoba baby. Dayo webake tofaayo. Bwagenda kojoba. Mugamba deyo yebake tafaayo. Luli najjawo akaggi.
isi ne badamu ne basoba batandike baba no bagenda kekeno nga bavuddeyo bakwate kubo ne bakkirira wansi eno nga bakkiridde wansi balina ensawo namugamba kwate kubo gye luda waliwo kidambel nasaako etaala kati no gyakutire kubo okujja iwali seefu ya roodi yagamba ekizibu sijjukira pin numbers kati tugenda kukola tutya nze siina kyemanyi kino kyo saakirowoozaako then gezaako birthday ye kino kyena omukazi kasi atandika okulaba nga relationship mbutuufu omusajja waluzinga interest mu ye atandika kunoonya biki byasobola twalamu ewaka gezaako birthday yo genda oteekamu nga wakya Polly gezaako birthday ya Polly genda ogisaamu nga waggula kumanya nga ssebo yamukoowa ne birthday yakabwa gyakozesa kwegamba How much money is that? sente meka ye ezirimu nagambye sente azitereka wano eziwera kyetugenda okukola okimanyi Are we just going to walk out of here like this? No, of course not. We're not stupid. yagamba tugenda kudduka buddusi bwe tukonera tuli basiru ajja kumanya nufa abamubbye Come up with an excuse for us to get... wabula tugenda funa ekyokwekwasa What if he finds out things are missing? kati watya singa akimanya nti waliwo ebintu bye bitaliiwo Then I'll tell him that we... nyamugamba ntwayingiddemu abaakasumuluzo bajja gwe Figure it out then. kitegeeza ebintu wamaze ddo birowoozaako n'ekyokola okimanyi baba bali wano baali beekwese no kumbe kamaguja ke kazze kwegamba okusiya kunakyala engeri gy'abadde ateesaamu alinga kino ekintu olede yakipulaningira dda ono amugambye kiba kitegeeza ebintu wabipulaningira dda bw'oba omanyi ekyokwogera nekikyogenda nga batandika kwetika ebirimu ebyebbeeyi sente ezo baziguddeko awo ndowooza baddemu n'emitwalo gy'enga-3 egya pawunda kati ono yakona ku dambel neeyitamu mpola nejja waliwo ebintu ebirala byakweka muno tusooke tulabe bino nabyo bikwate kuba dambel yagwa neekuba akabwa tufudde katonda wa dambel egudde neekuba akabwa ono agera okuzza amaaso okulengera ng'atolooza akabwa kamaguja ke dambel ekubye kamaguja ke kamaguja ka roodi kafudde nakya yawulira nga kimuweddeko yagala nakuzza baransi tufudde kadambero kakubye maguja neefwa yajje bali n'asooka za baransi yamugamba tugenda kukola kikati tussa akabwa k'omusajja ate okimanya akaagala kuno kandowooze olowooza ki We're gonna have to bury the dog. akabwa tugenda kaziika We'll leave before he finds out she's... tujja fuluma bifo nga tanaba kumanya nti akabwa kino kya busiru Seriously fucked up. essaawa zino tuli serious fucked up kati balina okatwala bakaziike akabwa bagenda katwala bakaziike tewali kyakkola bajja bwe batyo nga basima nga baziika akabwa kati nga bukya enkera ku makya looli yakera mu kiyungu ebiseera ebisinga bali musaatu amanyokera mu kiyungu era ekimukeeza mu kiyungu kubaako ngeri gyateekateeka maliriza naakwateko n'ayitawo n'asooka atuula pembeeni kati ng'atudde ebbali yasalawo asooka afunene ku mawulire ayiseeyiseemu amaaso nga bw'omanyeera ono ye yasooka okwata ekuba okuvaayo Polly, walkies time. yasooka n'ayita akabwake mu byonna byonna byafaako afa nnyo kabwake yafuuka kyaliiwe kati n'omukyala takyafaayo oba waali oba taliiwo Polly,
Where are you, girl? Yakaita akabwa ono nawulira afa kubanga akimanya akabwa bakasise ne bakaziika tatera kayita mirundi 3 oba mirundi 2 kali agenda kulaba tekajja kyamaliza okwate kuba agenda alabe kali luddawa yakeberako eyo. You seen the dog? Simanyi olabide kabwa kange nedda sinakalabako. What's up? Something happened to the dog? Gwe sole kyembwa yange But I think someone broke in last night. baatubbye nno. You haven't seen Polly? Gwe tonalaba kabwa kange I haven't seen you flipping dog. sinnalaba kabwako naawe tonneesibaako. Oli aze mugamba kirabika baatuyingiridde ne batubba ebyo tebimulya ye ayagala kabwako babatubba batubbe. Yafuluma ebweru asooka akanoonyenoonyeeko bakaafulumye nejjukira kali ka house dog baakwate kuba ne bajja ebbali balabe kikyaliko. Yuno eno ayita Polly akayita kamaguja. He's gonna find it. Okimanyi nti agenda kazuula No. sikiwa tagenda kazuula tagenda kalaba nze kyensuubira tagenda kalaba. He's standing right next to it. He's gonna see the dog. Yagamba okimanyi nti ayimiridde we kali we twakaziise agenda kalaba bannange. Oh my God. Katonda watufudde bw'anaakalaba tuwedde kubanga akimanyi ffe tuli wano ffe tuyinza okukata ne tukaziika teri muntu mulala era bw'aba asyegere nti kaziikiddwa ffe nekyebeka teyakalaba. Polly ndowooza yakyegambye kugambye tagenda kalaba kati akalabye You've not found it. naye kijjasi okuba nga tasobodde kalaba awo kuono simanyi. Things and go. Tukwatemu ebyaffe tudduke sikiwanti kano ke kaseera akalungi tugende ajja kumanya. Nze nfunyemu ekirowoozo tuteekemu engoye zaffe ng'akyali mu kunoonya amaguja ye fokasi eyo neeri ku maguja ffe tudduke tugende. Kali baba bagenda roodi n'akomawo Katonda wange munyiivu maguja ye. Babe, maybe Polly got scared by the burglars last night. Ayinza okuba yatiddeyo okusinziira ku babbi engeri gye bazze n'adduka n'agenda oba baamubbye. I really don't think they came here to... Olowooza basobola okujja ano nga bazze kubba mbwa mu byonna ne babbamu mbwa oli nno kimuluma engeri gy'afaayo nnyo eri kamaguja. Listen, Wuliriza Grace and I will go out for a drive Grace nange kasooke twetololemuko tumunoonye if we find her. bwe tunaaba tumuzudde then ko nedda tugenda ffenna. You should stay here in case she comes. Wandibadde osigala wano kati singa kakomawo mbagambye tugenda ffenna sooka olindeko ye. What's this, Liv? Zino ensawo za kiriivu baba bakyali wano amubuuza ensawo bagenda okuzza amaaso mawube ate olowooza mawube teyadda n'akabwa kirabika yabalaba balinga bakaziika ye n'akaziikuulayo akabwa yakajjayo kati yakaleeta kafudde. Ono yaddira obusungu bwonna bw'alina obw'olukumurenda 9 gwe naawe nvaako alina obusungu bungi kyokka ono amuleetedde akabwake kafu yamukakkanako n'akyokka akuba ono yasooka n'akuba ono gasi ate olwedda amuyinako ekinugu alina obusungu juyira alina obusungu bw'obufumbo mukyala amunyiiza obusungu obwo bulijjo buli ku mutima gwe kati akabwake wabadde amalira ebirowoozo bye ono akaleese kafu ono yennyini amulinako obuzungu kati yamubba obusungu bwonna n'abumalirako naye era ng'awulira tekimala yali akaabye namunakya n'amubba ekiti ku mutwe. Kati olwo twolekedde ekyatulese kavudde kwanjula njagala weekaanye. Livu bamusindise mune wa Grace bamusindise n'azirika agenda okuza amaaso ng'alengera Eddie ali wano yamuyita Eddie. What's going on? Kyekigenda maaso Eddie soko mbulire ate ku byaki kati agenda okuza amaaso nga musibe ate nga naye musibe emiguwa nakyala waali. Livu kyekigenda maaso I'm being tied up. lwaki onsibye emikono onsibye akabadi kyokka ate oli alabika talyokke ndowooza baamunyweseza bidrink nga mulimu drugs. Disappointed in you, Grace. Niwe okimanyi nti Grace onyiiza Talking about. kikyoyogerako What's wrong with that? Eddie ate kyekimutuuseeko He's in a happy place right gwe kyomanya nti oyo ali mu kifo ekyessanyu gwe tomulengera omulabako obuzibu bwonna omulabako ennaku yonna. Baamuteeddemu ndowooza amakerenda. You know, it's actually quite ironic. Yamugamba kyewuunyisa okusinziira ku profession yo
kiki You came. omanyi olunaku lwajjo bwe wazze On something that belonged to you. n'oyagala ogezeeko ogenda n'ebitali bibyo wagenda waggulu mu kinaabiro nasangayo enviiri I know how particular. nkimanyi nti Eddie eyo luumu tayagala muntu asaalimbirayo Not even I'm allowed to. nange kennyini sigendayo naye nasangayo enviiri z'omukyala At first, I told myself it was. mu kusooka ne ŋŋamba kirabika tewaaliwo kyaliwo But then naye my suspicion. ne ntandika osuubiriza So I heard you two talk. kati ate bwe nabawulidde nga mwogera ekiro nga muli babiri mu kafubo Shut up, Ed. gwe sirika Eddie nga muli mu kafubo gwe naye naye nga seeya wange gwe I njagala want to be with a woman beater. lwaki oyagala okubeera n'omusajja akuba abakyala okimanyi ankuba nkugamba nti ankuba kyokka tigwe oyagala okubeera naye amugamba nti ndi lubuto lwe kibula abadde asanyukira nnyo ekyono okudduka ewaka nambuuza ekiki I'm pregnant. ndi lubuto What? Why didn't you tell me? lwaki waŋŋamba nti ndi lubuto I oli told lubuto you. nagezaako okugamba gwe naawe kugamba nti ndi lubuto Eva, yasituka love you so much. mazima Do you? mugamba nti kuyagadde mbutuufu njagala nti ye labira ddala amulimba kuba oluyifakiyo n'atandika okweggunda kagalina omusajja kyabika bambi tamukwatangako tamukubanga yeggunda yekka yamuyita liivu And what? kati ki What are we going to do anyway? ye ki kye tugenda Run okukola off together with your little baby? kimugamba kimwadde mu pulaani nga kudduka ogende n'omwana ali mu kusooka si bwe kyabadde What did you say? ogambye eki I figured you might have heard us talking last night, so I knew mulina kirowoozaamu nti oyinza okuba watuwulidde nga twogera ekiro nga njogera naye something strange. so ne nsalawo ngezeeko okuba nga nfuna lavrigi kati ne mbaako bye ntegeera It's David. bwe natuuka ne ntula ne mbuuza mawube alina ebintu bye yaŋŋambye byanneewuunyisa David. wano bwe yatula naye nga mbuuza ddala mutuufu ki kye walaba David olyoka oŋŋambye nti ebintu si birungi mu maka ago n'alyoka atandika omuttottolera kati ye nakyala agamba nti bwe najja wano nali njegamba ono nti ndi lubuto era bwe twali mu kafubo nze naye nga twogera namanya nti oyinza okuba wategedde kati ne ŋŋamba kanfune nange kwensobola okwekwasiza ku sayidiyo kati David yaŋŋambye ekituufu kiri nti omusajja gwe omuyisa obubi And the bino byowoggana ne weekuba n'okwekuba si yakuba gwe weekuba You believe that freak? oyo mawube gwe omukiririzaamu Even if you did, ne bwoba omukiririzaamu what are you going to do? kati ogenda kikolera ki Tell people that I beat? ogenda gamba abantu nti nkuba bba wange They'll laugh in your face. bagenda kusekerera Well, you see, I didn't believe David at first. yagamba mu kusooka David nabadde simukkiririzaamu ekyewunyisa David omulabanga mawube naye mawube yali alikodinga yabirikodinga era obutambi yabulaga nakyala musaatu bulijjo talina buzibu eri mukyala naye bukyanga atandika kubeera na mukyala kigamba bifo nga tanaba kubeera naye yalina omukwano mungi ng'omukazi amwaga naye omukazi bwe yamuleeta ewaka n'alyoka akizwa nti omukazi alinamu obuze yatuuka nga mu butuufu amwetamiddwa nga ne relationship awulira tekyasobola kgenda mu maaso mukazi nga bwe bafunamu obutakaanya omukazi yeekuba awoggana kati obutambi obwo I nabukopiize believe the friend that I grew up with could do niŋŋamba kale sobola kukkiriza nti kyali wagwe nakula naye asobola okukola ebintu nga bino ku musajja atalina musango what you would do, so I played along. naye njagala nabe ki kyoyinza okukola bino bye waŋŋambye mbu simanyi tumukole bwe tuti tukole bwe tuti With that, naye nzikiriza kumbe oyagala kukuleetera ono obuzibu I promise you, I'll never leave you. naye nkusuubiza siri kulekulira Give me your phone, Grace. soko mpe essimu yo Grace konera sigenda gikuwa mpe essimu yo kono kill sigiina me like you killed his. bwe sigikuwa ogenda kunzita nga bwe wasse embwaye You killed Polly. wasse kapole kange
didn't kill your Gwe dog. naawe sassa embwa ayondeka. It's an accident. Yabadde accident. Here to rob him. Anti kyabadde kirowoozo ekyo ky'okumubba tumubbe. I trusted you. Ekyewuunyisa kale nakwesiga. I trusted you. Nenkwesiga na buli kimu kyonna ekyange. How could you do this? Oyinza otuukera ku makya n'ontuusa ku kino. Yakwata akambe. Kiki ogenda okukola? Ngenda musokolamu enjala. N'asooka amuggyako olwalo olusooka. Oli omukazi mukambwe. He's got plenty more fingers, Grace. Anti ayinako enjala endala. Time while you figure out to tell me where your phone is. Anti alisi wandibadde ombulira essimu gyeri. Oh, this isn't normal. Wano nga batandika okweyogeza munnaye nze mu bufumbo emitima gyakaluba. Kakati onamulaga nti yako omutima gwakaluba. Where's your car key? Gwe muli essimu zo ky'emmotoka gye kiri. Kebeera mu nsawo yange. Bitu by'obufumbo bisetsa. Yamwokya. Untie me. Wamma gwe nsumulula asooke tukookye. Gamba asumulula. N'akwata ekkubo n'afuma. Kira bw'atyo kakkana ng'amufumise. Abadde ayagala fumita nakyala akambe kayiseemu ne kakwata Eddie. Musaato bambi. Baby, stay with me. You're gonna be okay. Yamugamba ngenda kusaba osigale nange ogenda kubeera okay. Nne ekikwasa ennaku musaato bambi omukazi yamwagala. Yalina omulimu nga gw'amaanyi n'asalawo at least okusijja ku ngeri gy'aga mukazi wa muleeta ewaka. Nibukyanga amuteeka waka. Relationship yagaana okweyongerayo n'okutambula. Bufumbo bwagaana. Agezezzaako nga bw'asobola. N'okutuuka okuba nga ayagala mukwano gwe okutuuka okuba nga havinga sex ne mukwano gwe. Olw'ensonga waliwo kyeyali abulamu. Oba kyeyali yeetaaga. Ninga sigamba nti yakikola akyagadde oba akigendedde wabula waliwo nga bw'onoogamba nti waliwo kyo missing, there is that touch you missing. Omukazi yafuuka ekirala. Yagala kubanga akontrolinga musajja. Kaakati lowooza nno musajja wattu talugendeddeemu. Gwe nnyabo tonsemberera nange tonsemberera. Liv, we don't have to do this. Naye tetulina kukola bino. Yamusala no seyaawe enfanfwe yagala mufumita kabadde ki muyuzizza oluba ne bakwatagana baabali omukono n'asuula akambe. Gwe wanjagalira omusajja mazima kyali wange kuva buto tusomye ffenna. Esiwaani ku mutwe kayitawo ne kasooka kalambalira eddali. Kabadde kafuuse ekyawalulwa n'amanya nno kati we bituuse alina okutandika n'ofuluma agende. Yajja agezeko sika n'eggaali. Genda otuuka ebbali kwata bwati ku mmotoka ebisumuluzi atolooza abirina. Yajja yakwata ekkubo n'atuuka n'asooka agulawo erudda era bw'atyo n'ayingira. Yagala funa bisumuluzi agenda siika n'emmotoka atandike. Naye munnange bw'ayagala okuddukako kirabika naye nno tatudde. Ate olowooza tasituse takomyewo. Asituse akomyewo. Gracie, are you looking for these? Simanyi onoonya bifungu.
step on this. Kuba ku mutwe. Toka akafumita mu lubuto. Kamukuba omutwe. Nako nno tekawulira. Kafumise mu lubuto. Nekajjayo akambe. Kuba box ku mutwe banaye tekawulira. Kuba box ku mutwe kakyasituka. Naafuna ebisomorozo. Kakana tolowooza. Tebeesonseka buli omu kye yali akuttaawo mu Nambiro. Beesonseka abeefumita. Buli omu kye yali akuttaawo. Era mpola mpola. Bwe batyo bayitawo ngeri ya kimpoozi. Ne bayitawo ne bakkirira mpola mpola. Basikondoka. Bakaaba. Paka wansi pakatale. Katonda wange. Era basikondokamu ensikondoka ziizo. Kakana bakutuse bombiriri. Ne Rodi Musaatu bambi yali Saalumanya mu nsonga zino. Yali innocent mu nsonga zino. Bakuzaako emabega nga bambi. Bakamanyigana. Olwo bakeekwana. Mukwano gwe yalina erina kyalo omukwano masekati gaabwe gwali mungi. Gwali gwa kika kya waggulu okuzaama. Era lumu abaali wano. Who's that? Yali ku message n'ambooza niko nono kyali wange. Yeah. Wants to meet you. Ayagala kusika n'akulabe namugamba nyina omusajja nafuna omusajja. Ati mbulira ebimukwatako. Kale webityo bibadde akurayo bwe kati bwe kabadde. Kansubire banaye mufunyeemu ekyokuyiga. Nze kyesobola bakuutira era kyesobola ogezaako bategeeza. Ku nsi ya Katonda okubeera mu relationship kiba kitegeeza onoonya ssanyu. Okuva mpata naawe mpozi naawe okumulaga essanyu. Ne bw'otuuka ekisango olaba ddala mu butuufu essanyu terikyali masekati gammwe. Nga ne bw'okola otya you are just forcing ekintu ekitakyasobola gezaako kubaako gye kiraga ekitakyalina future. It is okay. Okera ku makya n'ogamba pata naawe naye omanyi ekituufu kiri nti kirabika tetukyasobola gezaako genda wala. Kirabika tetukyasobola gezaako tambuza relationship eno. Era gye bulaga maaso tejjasobola gezaako kubeera productive. So kati ku lwange nze ndaba kijja kusingako senga tukoma wano. Kumu ababiri kujja kuba akalumizibwa. But in the end ajja sobola gezaako kitegeera. Lwaki obeera mu relationship ng'olaba yakukaka bukasi nga temukyali ssanyu? Lwaki? Mukama abankumire. Bye bibadde ebigambo byange olwaliro. Mweraba.